Medad ya Lubega Segona akali amaggwa ensimbi z'omuwi w'omusolo ezibbibwa enguzi eri mu paalamenti enguzi eri mu banene mu gavumenti ya kuno ate olowooza taziguddemu anti Kosase okunoonyereza ku nsimbi ezigibwa mu by'obugagga eby'omu ttaka ziddawa era ziweebwa baani kasooke mukuwe Medad Lubega Segona akali amaggwa omuli ab'amagezi nti bw'oba tewali tteeka nga likulemye kubanga twogera ku statutory instrument esobola n'okukolebwa mu nnaku 2 oba 1 oba si kyo n'oyimiriza okufulumya zaabu paka ng'okoze etteeka n'etteeka ne litwalira omwaka mulamba tukaaba ne tusinda obwavu ng'ensimbi tuzituddeko Katonda yazituteera wansi w'ettaka abatusinga amagezi ne bajja ne bazisimayo ne bazitwala minisita ajja tubuulira ayinza okuba alina ensonga ye endera mwe babanjiza ssente zino naye bye babanja bye bakama baabwe kugamba omwewozi era omulyaza amaanya ye mukama w'oyo amubanja URA terina kyeyinza kukola nga minisita wa finance tasasudde naye twagala tuddemu twetegereze abo be basonyiwa oba be basalawo okusasula emisolo bakozesa nteeka lupimo ki criteria ki okumanya nti ono ali strategic is a strategic investor era twagala tusabye tumanye ne companies zino bannannyinizo be baani kubanga tuyinza okuba nga tuli awo nga bannannyini company be beesonyiwa emisolo sector particularly gold tusabye baminisita ow'ebyensimbi n'ow'ebyobugagga eby'omu ttaka teri kampuni gye tutya ate teri kampuni gye tutajjako omusolo okujjako bwe tuba tetugitegedde so zino ze tutegedde ze tulaga ku lukalala lwaffe nti tuzibanja tezinasasula tuba tetuzitidde naye kampuni ennyingi tezibadde tezisasudde emisolo olw'ensonga ezitali zimu n'ezimu kwegamba ezimu zituwandiikira ne tugamba ok tumanyi mutubanja naye tetulina sente zisasulira wamu mutukirize tusasule mpola mpola tubakkiriza ne tuyingira memorandum of understanding ne basasula mu installments endala zikalubirwa business ne zitasobola kusasula emisolo tuuka we zigalirawo endala zibeera ne sente naye nga tezaagala so ffe ng'abakungaanya emisolo omulimu gwaffe gwa kugoberera buli muntu gwe tubanja ne tutegeera nsonga ki ekulemeseza okusasula tolina sente tukuwemu akaseera toyagala tukugoberere kubanga waliwo bwe tuweereza agency notices oba oziwulidde nazo batubuuziza lwakimuwa agency notices ennyingi waliwo ze tuwandiikira warrant of distress ne tubagamba bwe mutasasula tujja kutunda ebyammwe ng'ebyo byonna so teri ekintu kyonna kye tutagezezaako ku recovering areas naye okuviira ddala mu kaseera ka covid-19 globally companies zonna zibadde zistrugglinga okusasula omusolo ate nga kyetaaga naffe abakungaanya omusolo tubeera understanding tukendeeze mu maanyi aga recoveringa twengeginge twongere nnyo okwengeginga n'okwogera n'abantu kutegeera lwaki tebasasula tusobole okugyayo esente ezo so tubuulidde akakiiko ka parliament measures ze tutaddewo okulaba nti tukendeeza areas naye nga twacknowledginga nti areas zeeyongedde olwa impact eya global pandemic gye twakavaamu so katugende mpola mpola tujja kuzijjayo endera mwe babanjiza ssente zino naye bye babanja bye bakama baabwe kugamba omwewozi era omulyaza amaanya ye mukama w'oyo amubanja URA terina kyeyinza kukola nga minisita wa finance tasasudde naye twagala tuddemu twetegereze abo be basonyiwa oba be basalawo okusasula emisolo bakozesa nteeka lupimo ki criteria ki okumanya nti ono ali strategic is a strategic investor era twagala tusabye tumanye ne companies zino bannannyinizo be baani kubanga tuyinza okuba nga tuli awo nga bannannyini company be beesonyiwa emisolo sector particularly gold omusolo gwa zaabu okuva emabega tubadde tetusasuza omusolo ogwa export levy
gwe tubadde twogerako wano mu komiti ya Parliament. Emisolo emirala nga royalties esasulwa ku gold yaffe oba minerals zaffe eziva wano. Naye omwaka gw'2022 etteeka lyakyuka ne tuteekako gold export levy ku zaabu. So naye etteeka eryafuluma yali waggulu nnyo 10% on unprocessed gold ne 5%. Kati bwe kyatuuka ku implementation ne kikaluba kubanga abantu abasuubula baali tebasobola kuyitawo mu katale ak'ensi yonna nga basasudde ezo ku musolo gumu gwokka. N'olwekyo etteeka ne likyusibwa last year. No, I think I've mixed up the years. Guli gwali 21 then 22 etteeka ne likyusibwa ne bateekako akawaayirizo akagamba nti Ministry of Energy alina okufulumya statutory instrument. So instrument eyo bwe yafuluma ne tusobola okukungaanya omusolo. Naye last year 2023 mu June eyo statutory instrument negwawo. Kati ne government netandika process of renewal of a new statutory instrument. So kana kaseera ketabaddeewo tubadde tetulina bwe tusobola okukungaanya omusolo nga tewali statutory instrument. Naye kirungi kati instrument empya yafulumye. So okuva May last month tutandise okukungaanya omusolo gwa export levy. So guno omusolo gumu ku misolo emirala. Emisolo nga royalties, income tax ku companies ezimayininga, pay as you earn n'ebirala tubadde tukungaanya nga tufuna esente ezo. Ze tubadde tetukungaanya olwa statutory instrument obutabaawo zezo za export ku gold that is processed. Well, our tabadde teeka, you cannot estimate sente meka zetufiiriddwa kubanga tebaddeewo etteeka etutugamba ntukungaanye. Kiringa bw'obuuza nti emyaka giri egy'emabega gye mwali temulina etteeka erijjawo export levy mwafiirwa meka kubanga etteeka teribaddeewo ne sente teri ezibadde zifa. Kati etteeka kasooka liyingirawo last month okutuuka kati twakakungaanyako miliyoni nga 5 n'omusobo. So Commissioner. Ndowooza owulidde bulungi nnyo enteekateeka za kuno. Amagezi nti bw'oba tewali engeri omusolo gye gubulankanamu gye gubulankanyizibwamu nga tegutegeereddwako mayitire abanene abeeyita abanene ab'ebitiibwa abaamala ensimbi babagamba bwabwe temujja kuwa musolo gwe munnansi nakunkunye edda n'owo omusolo ate bw'omala okuguwa ne gubbibwa kyokka nga amakampuni amanene go bagamba amwe temuwa musolo bano kabawe. Kakati ate abantu abamu abalina okulwana okutereeza ekyo aye nabo beebamu ne babba modolo ab'ebitiibwa bano nabo ne babbira omwo. Kyokka nabo bakiraba nti ensumiro musolo ziri mu kubbibwa zibonaabona ne nabo ne beegatta kubabba. Ne bajja ne bamira mu kamera ne bakalanya ne bagamba lwaki mubba sente z'omiwa omusolo n'ate nga nabo babbi. Kati n'osoberwa tugamba ba Uganda eno twabaki twazaagwa nagomola musango ky'ogwo omunene ogutasonyiibwa mukama gwe twamuzaako n'atwa abakulembeze nga bonna sayidi zonna babbi. Bemuyita ab'ebitiibwa bwe mbadde musibyeddeko olukoba nga mulowooza b'amaanyi bajja kutambulanga nammwe nga babbi. Ate abalala ndowooza nno balwana okutereeza embeera nabo nga babbi. Abali mu buyinza nabo nga babbi. Abakungaanya omusolo bano aba URA nabo nga babbi. Buli muntu nga mubbi nga bwe kimu kitambulira ku bubbi n'osoberwa buli omu n'osoberwa buli wamu buli mbeera ne mwebuuza nga kino ne mwebuuza nga kiri naye nga ebigambo bisobu ng'ebigambo tebigatta tebitegeerekeka naye nga tulina kwesabira nnyo na kulwana nnyo eggwanga lyaffe literere kubanga abantu abasinga babbi
abantu abasinga batemu, abantu abasinga balyake, abantu abasinga bakumpanya, abantu abasinga beyagaliza bokka, abantu abasinga berowoozaako bokka na famire zaabwe tebalowooza ku muntu mulala. Kati gwe nno wenna gy'oli lwana fiirawo kola ekisaanidde okukolebwa tuggyewo effugabbi, tuggyewo abo ab'emitima emikyamu atutereze ensi yaffe. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako. Dunda Lugabana Muleka kitaffe gwe nsaba akuume, tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bw'anabakkiriza. Bataayi mwerabu.